Mubaraka omusaba kusomera obuwulire bulungi mutuufu simple nze nagula ekibanja ky'abano $310,000 nakigula $310,000 nga bayinako ennimiro bayinako n'ebijja ennimiro zaabwe nembagamba bazisendeko tuwe balance kakati webaba basendako ennimiro zaabwe bayinako ebijja byabwe bayinako buli kimu all of a sudden ne batugamba nti wali claimant ngo State House ensonga ezingiddemu State House mu kuyingira mu nsonga ne bagamba jangu police ekajasi n'ebiwandiiko biwagulirako n'engenda nabyo batuuka babinsukako nga bakifeesi tuula wansi olirayo tasbi ne bantwala ku CPS once you 48 hours nze nagula ettaka article 300 anti-corruption court anti-corruption unit ya State House ejawa mandate mu land wrangles anti-corruption nera bantu tengo omubbi w'enguzi waki nga nyina n'eddagaano kwe nagulira nsuubira ensonga abandi badde kooti gye entertaining okumanya nannyini omutuufu yaliwa naye nze yagula balooya banguza n'abeerawo ne looya wange n'abeerawo ate kati otandika ndowooza omusango gwandibadde guli mu makooti kubuuza ani nannyini omutuufu kunze ne bali abacomplaining naye now ne complain tanalabikako abavunaanwa kooti basindise ku limanda okutandika ku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga 2023. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.